Babi Television Uganda webali kubanga otambulira munnaffe yena gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusako butereevu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Amawulire mangi nnyo agagenda mu maaso olunaku olwaleero Idi naye obubaka bwa Idi ekyamazima butadde Museveni ku bunkenke oluvannyuma lw'omulangira Nakibinge okuvaayo n'addamu buto n'alangirira nti ye akooye okubanja Museveni abaana b'ekibiina kya National Unity Platform abaawambibwa okuviira ddala wali mu mwaka gwa 2019 ng'ebbugumu ly'obufuzi eby'ebyobufuzi awe lyali litandise okubanga lisituka mu ggwanga lyattu erya Uganda. Agamba nti baana bangi nnyo abaawambibwanga ne gye buli kati tebannaba kubanga bakubwako ekyamulubaale era ensonga eyo akooye okubanga agyogerako kubanga si gwe mulundi ogusoose okutegeeza gavumenti nti ete abo abaana abaasibibwa ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi era n'abategeeza nti bwe baba balina bye babavunaana kitegeeza balina okubanga bavaayo n'obujulizi obumala okusobola okubanga babasingisa emisango gye bavunaana. Kinaagamba nti emyaka bwe giba giweze 3 guba guweze gumu kitegeeza tebalina bujulizi ku muntu oyo ku musango gwe babeera bamuvunaana era awadde ekyokulabirako eky'abaana ba Nuupu nga okuli Olivia Lutaya abaddamulira bangi nnyo abatannaba kubanga bakubwako eky'omulubaale eva ku bano baba Faustine abaakawambibwa eva ku bano ba Bobby Yang abaakawambibwa wabula waliwo abamaze mu kkomera emyaka egikulungudde mu 3 era nga bano ne gye buli kati bakyagaaniddwa beyiro okusobola okubanga beeyimirirwa. Mujjukira akavuvuŋŋano akaaliwo ng'abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform babagaanye okubanga bagenda okweyimirira bano era jjukira nti Honorable Zaake Francis Butebi ne ba MP abalala ab'omu kibiina kya National Unity Platform baavaayo ne bagamba nti katugende ffe tweyimirire kubanga poliisi oba prison omulamuzi naye yali agaanye bano abantu okuba nga beeyimirirwa era Museveni yavaayo n'agamba nti emisango gye bavunaanibwa tegibakkiriza oba tebakkirizibwa kubanga bateebwa oba kuweebwa beyiro mu mbeera yonna wabula oluvannyuma lw'aka pressure abawagizi nga kossa ne bannamateeka ab'ekibiina kya National Unity Platform ke baateeka kwabo abalumiriza nga bano bwe bakwatibwa ku misango egy'enjawulo. Jjukira nti poliisi kennyini yavaayo n'egamba nti mwana muwala Olivia Lutaya yakwatagananga ne John Bosco Kibalama era nga bano baali balina factory ya bbomu mu kibuga Kampala era nti muzimu ku bbomu ze baakola baazitulisangako oba baazikozesanga okutulisa emmotoka mu bitundu by'e Kampala eby'enjawulo yadde nga obujulizi ku ekyo bukyalemeddwa okubanga buvaayo mu mbeera yonna. Palenyiwe kansoke nkw'eddoboozi lya omulangira Nakibinge ku nsonga eno ey'aba political prisoners n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo tweyongereko mu maaso ku kawo katini nnyo wabula gwatandaba kubanga osubscribinga nsabye okwate ku kigambo osubscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda bw'omaliriza nkwatira mu kide ekyo oba notification bell oteekemu all bw'onateekamu all ojja kuba tosubwa nsonga zonna ez'amawulire gonna ge tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kasooke tufunire akatambiko omulangira Nakibinge ku nsonga z'aba political prisoners ab'ekibiina kya National Unity Platform n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo tweyongereyo n'ensonga. Manye nti Allah kyagera tewali asobola kikyusa tuleme kwekwata mu malaka naye tubeere mu mirembe mu ekyo nkyogedde emirundi mingi nga nsaba abalina obuyinza nga nsaba gavumenti ti abantu bonna be bakwatira ebyobufuzi nga mbasaba mubate guno omulundi simanyi gwakumeka kasooka tutandiva mu kulonda kyekintu kye tubasaba naye tugamba nti bwemba mulina obujulizi obulaga nti abantu bano baali mu bintu bikyamu mubatwale mu kooti zibalamule naye bw'oba omaze emyaka 3 ng'omuntu omusango teguvaawo obanga akakasa nti ddala tolina bujulizi naye tubasaba mube n'ekisa abantu bano mubate. Bw'atyo omulangira Nakibinge bw'asindisa obubaka bwe eri ab'ebitiibwa abavunaanyizibwa ku nsonga z'Abannayuganda abeefudde
kyesirikidde ku nsonga z'Abannayuganda abatulugunyizibwa ate nga balina obuyinza oba balina emikono oba balina omukono gwe bateeka mu kutulugunyizibwa kw'Abannayuganda, mu kuwambibwa kw'Abannayuganda okugenda mu maaso ensangi zino, nga n'abaana abaakwatibwa gye buli kati tebavangayo kubanga bateebwa oba kutwalibwa mu kkooti okuvunaanibwa emisango bo gye baba bakwatira gye bavunaana. Omulangira Nakibinge si gwe gusoose okuvaayo n'ayatula eddoboozi lye okuta abaana bano abaasibibwa mu bbugumu ly'ebyobufuzi. Guno mulundi gubaddenga gwa kuna oba gwa kusatu, olw'ensonga nti mirundi mingi nnyo nange gye nvuddeyo ne mbatuusako obubaka bw'Omulangira Nakibinge ku nsonga z'abannayo NUP abaakwatibwa. Bangi nnyo bakyawambibwa nakati, bangi nnyo 18 tebalabibwako nakati. Ekibiina kya National Unity Platform okuyita ne bannamateeka baakyo batambudde prisons impitirivu zonna okuzimalayo mu ggwanga lyattu erya Uganda, abaana abo nga tebabalabako. Ne bateeka gavumenti ku nninga eveeyo ennyonnyole ku mannya g'abaana. Mwalabako ne Minisita Balamu ng'avaayo asaba ekibiina kya NUP kimuwe lisiti y'abaana abatalabwako oba abaana abaawambibwa, wabula gye byaggweera mwalabayo ku nsonga zino. Abaana bangi nnyo bakyattibwa, abaana bangi nnyo bakyawambibwa, abaana bangi nnyo batulugunyizibwa, bawambibwa buli lukya olw'okuwagira Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu mbeera yonna kyetaaga nti tusitula eddoboozi ffenna nga Bannayuganda ne tusobola okuba nga tununula eggwanga lyaffe, kubanga kino tekigenda kubanga kikoma kati. Kiri eriffe okusitukira wamu ne tugamba nti ekimala kimala. Abadde Omulangira Nakibinge ku nsonga z'aba political prisoners, era nga bingi nnyo ebikyagenderera mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform, wabula amawulire go mangi nnyo nnyini ddala, naye tujja kubanga tugakutuusaako mpola mpola. Gwe kyolina okukola kintu kimu, kwekuumira ku mukutu ogwa Baby Television Uganda na kuteeka ka notification bell okaturninge on. Bw'okataninga on, buli tuba tutaddeyo eggulire lyonna ofuna bulungi ka message nti tutaddeyo mawulire wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. President Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu ggwanga lya South Africa, era nga essaawa zino wenjogera yatuuse dda mu Cape Town, agenda kubanga asinkana ku Bannayuganda abali mu bitundu byeyo. Wabula alina ka brief interview ke yabaddeko ne bamubuuza ku bibuuzo byabadde bingi nnyo. Waliwo bye yazzeemu bye ngenda okuba nga nkutuusaako mu vidiyo yaffe egenda okuba nga eddako, naye njagadde ne kano nkayiseewo olw'ensonga nti ebadde ensonga nkulu nnyo ey'Abaganda baffe abaabuzibwawo, abali mu kubonaabonera mu makomera, abalala babatulugunya, babakuba emiggo, bavunza ebigere, naye nga tetulina kyakikolera. Tulina kugenda mu maaso n'okuba nga tubabanja, kubanga ali munda talina ngeri gy'ayinza kufulumamu, wabula ffe abali wabweru ffe tulina okuba nga tusitula eddoboozi on their behalf, basobole okuba nga nabo bafuna eddembe oba nga bateebwa mu mbeera yonna, kubanga ffenna tukimanyi bulungi tebalina musango okwenyigira mu byobufuzi nga towagira bali mu buyinza. Simanyi nti oba gwafuuka musango, but anyway ebisingako kawa tugenda kuba nga tujja nabyo wande ku mukutu gwa Cloud9 Television Uganda. Era bwe nsabira gwe alabye ka message kano kashayalinge kasobole okuba nga katuuka ku buli Munnayuganda yonna gy'asinzira okuba nga agoberera ensonga oba nga yeetaaga okumanya ebiki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, asobole okuba nga abimanya, kubanga ekijja omanyi kinyaga bitono. Bw'ategeera message eno oba oliawo ekijja kyonna aba mwetegefu nti kino ngenda kikwata bwe nti oba mbadde nkisuubira mu ggwanga lyange erya Uganda. Kale ebisingako kwabyo nja kuba nga nzigenda mu vidiyo zaffe zigenda okuba nga ziddako. Kansabe atakuumira mpeera bankuumire, amusibe bulungi, mwalaba.